ensonga ey'okubeera nga ekibiina kyange kyateekamu obwesige okubeera nga nfuuka nkwata bendera. Muli amuti mulwanyisa Museveni bw'agende agende kwaffe tumukooye nine mu mugende. Njagala okutegeeza eggwanga oluvannyuma lw'ebirowoozo eby'enjawulo ate era n'oluvannyuma lw'okulaba okw'omuguwa okungi okuli mu pulogulaamu eno. Nofuna Latifu kali n'omutule musajja omwana ze muzaala wa mulo muzaala wa because namulonda nkuva nga ndi myaka 19 ekawempe ndi myaka 41 era ayagala mwongere. Tuyingire mu vetting bwakamyufu mu Latifu ne Kamiliyoni ani gwe twatusimawo nga candidate. Ate ne ku bw'obulungi bw'opposition nsazeewo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe ne ku lw'obulungi bw'opposition ekifo kino eky'obwa Lord Mayor okuvuganya mu lwokaano olujja okubeera nga nkivaako. Era nkulira muganda Bobi Wine bwanga oli musajja mubuufu oli musajja nga General Chief abantu abo beweesibyeko abantu beweesibyeko abasajja abakadde abaagala obuyinza n'okumamira lino eggwanga sigenda nzibawa chance nze nga si kino bobaba nizi sigenda bawa kyanda ku mwana. Njagala okwetondera bannaffe mwenna naddala mu NUP ti kino nkikoze mu mutima ogusinga okubeera omulungi ku lw'obulungi bw'okutambuza eggwanga lyaffe ate n'okutambuza ekibuga. N'olwekyo enteekateeka ey'okubeera nti ndi mu lwokaano olw'okuvuganya ku bwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala ngivuddeko. Enteekateeka endala nja kubeera nga ngibabuulira era nga njanjula gibujjako katono awo. N'olwekyo njagala okulaba nga bonna ba-members mwenna banteekamu obwesige mu nsonga eyo okubasaba mukkirize okusalawo kwange kuno mu nteekateeka y'okuva mu lwokaano luno olw'okubeera mu kifo eky'obwa Lord Mayor obwa Kampala ate nga bwe tulaba bwe tugenda okutambuza pulogulaamu zaffe endala. Sigadde ndi memba wa NUP era nsigadde njakuwa obuwagizi bwonna eri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nteekateeka ey'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso.